Yes, muli muti abaganda bange kyemukola kyamaanyi kansubire muli bulungi mwebala kubera ku channel yaffe The Buzz UG boba tonaba ku subscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala mukimanyi bulungi bobo badde tugoberera twakutusako story ya mwana mulenzi Digibbawa olutalo lwaliwo wakati we ne Chameleone ku studio ye wali Luwafu olutalo lwali lw'amaanyi Digibbawa yavaayo n'afuluma n'atugamba nti ku social media ye nti Chameleone yagenda n'akyangalanya ku studio ye n'amukuba n'amuluma olugalo yagezako kumutaasa ku muganda we Chameleone yamuluma olugalo olutalo lwali awo nga lw'amaanyi nnyo ku social media nti Chameleone yajja mu studio yasangamu omukyala gwe tumanyi legend singer Halima Namakula ngali mukola oluyimba lwe wa Digibbawa nti Chameleone yabagamba abo bafulumenso kenkola oluyimba lwange bawa be yatugamba naye kyaddaaki nti omukyala Halima Namakula gwe tumanyi bulungi nnyo yavuddeyo na clearing abadde wali ku Bukedde TV ne radio n'atugamba nti ye Dr. Jose Chameleone tamufulumyangako mu studio atakimanyi nti Chameleone respecting amuwa respect mukimanyi bulungi nti ono mukyala yakoze oluyimba olupya lwe bayita ndikadiwa naawe lutambula lukuba ku airplay wona wabula yatugambye nti Dr. Jose Chameleone takikolangako ekyo kumufulumya mu studio nti bwakikola aba agenda kumwewuunya nnyo kuba kimanyi Dr. Jose Chameleone mukwano gwe boba ojjukira bulungi balina n'oluyimba lwe bakola kolabo nga bali babiri kyekyo omukyala kye yatugambye nti ye talina buzibu bonna ne Dr. Jose Chameleone ebyo Digibbawa bye yayogera byali bya bulimba mwebale kwekumira ku channel yaffe boba tonaba ku subscribinga teweerabira beerako tovaako bingi bye tufumba ne timu yange.